okubalaga engeri gye bakuba mu Kirumira n'embabazi ebyasi n'abategeeza nti nno ye omulimu gwe gwali gwa kulinnya Kirumira kagere okumanya entambula ze zonna yalina okubuulira banne ku ssimu buli Kirumira we yali asobola okugenda era ne balondako ekifo ekituufu we balina okumuttira. Ensonda zategeeza nti nno Kiyemba yakoze statement me yategeeza nti nno mission ey'okutta Kirumira yali ebakaluubiridde kubanga Kirumira yali yeekengira nnyo ng'amasimu agakyusa buli kiseera. Yagambye nti nno bagezaako okumulondoola nga bakuba ku ssimu ye essimu eraga omulongooti oba ekitundu mweri kyokka nga buli bwe baba bamufuna ate n'ababulako. Bagenda okuddayo okuwuliza ng'ali mu kifo kirala. Kakati bayiya okozesa ennamba enkadde Kirumira ze balina okulaba amasimu agali gasinga okumukubirwa oba ye okukuba bafuna ennamba eziwerako kyokka bwe beetegereza ennyo ebifo abamukubira mwe basinziranga kwe kugwa kuya mbabazi eyali atera okumukubira ng'asinzira bulenga ate nga ne Kirumira yali amukubira nnyo. Bakimanya nti nno Mbabazi ye muntu omutuufu gwe bateekwa okweyambisa okutuukiriza missoni yaabwe. Bamunoonyerezaako ebimukwatako ne bazuula nti nno yali akola ku dduuka lya mobile money ebulenga era ne basooka ne batuukawo wakolera okukakasa bwafaanana beefuula abaagala okusindika ssente ne bakozesa edduuka lya Mbabazi erya mobile money era ne bafuna kye baagala. Batandika okulumika amasimu ga Mbabazi nga bakubira Kirumira ne bazuula nti nno y'omu ku bantu be yali asinga okwogera nabo. Okitegeera kakati baagalumikanga batya awo enjagalira ddala kubanga tetumanyi baani abaagalumika. Ebyuma baabijjangawo ebirumika amasimu ga Kirumira okujjako ng'era kiri munda mu ba ofisa ba poliisi oba abakuuma ddembe. Kakati bikangende mu maaso baatandika okulumika amasimu ga Mbabazi ng'akubira Kirumira ne bazuula nti nno y'omu ku bantu be yali asinga okwogera nabo. Baali boogera kumpi buli lunaku ate nga Kirumira amuwa obudde bungi. Kiyemba yagambye nti nno baasalawo mission y'okutta Kirumira okugimaliza nga Sebutemba 8 oluvannyuma lw'okukizuula nga Kirumira ne Mbabazi baalina okusisinkana ku lunaku olwo. Kati ku ssaawa 4 ez'enkya Mbabazi yakubira Kirumira ne babaako bye boogera kyokka Kirumira n'amuddamu nti nno alina gy'agenda ku kwanjula banaayogera edda. Ku ssaawa 11 ez'olweggulo Mbabazi yaddamu okukubira Kirumira okumanya oba emikolo giwedde n'amuddamu nti nkyali ku mikolo ku lw'entebe naye bwe mmaliriza nkomawo buterevu ewuwo awo ebulenga. Olaba nti nno abatemu buli kimu kyonna baali bakimanyi era nga waliwo abali ku senta y'amasimu alumika. Aba balumika bwe bataba mu bitongole by'amasimu bateekwa kubeera mu bitongole by'abakuuma ddembe. Twetaaga nnyo abantu abo baali balumika amasimu nabo babatuleetere tutegeere nti kawukuumi ali wano kubanga n'amasimu agafu abakyali abalamu bagenda kugalumika batuttira obwereere nga bakawukuumi bali mu bifo ebyo batasaana kubeeramu nga bali mu kulumika amasimu g'abantu n'ebiringa ebyo. Kakati bino babigamba batya? Bamukwatidde Wakiso. Kiyemba mu statement agamba nti nno olwamala okukuba Kirumira amasasi yapangisa loogi ku mwenda ku lw'emityana okumpi n'ebulenga we yasula ate banne ne bagenda n'emmundu ze baakozesa. Enkeera yavaayo ne yeeyongerayo eyumbe mu bukiikakkono bwa Uganda gye yamala ennaku 5 ng'agoberera ebigenda mu maaso. Lipoota ze yafuna zaalaga nti nno tewali amulondoola kwe kukomawo mu Wakiso okusisinkana abantu be baabadde babanja. Ensonda zategeeza nti nno Kiyemba bwe yabadde e Wakiso yabadde ayogera n'omu ku basirikale ba poliisi abateeberezebwa okwenyigira mu ttemu lino era nga balondoola essimu ya ofiisa wa poliisi wano we bamuzingiriza ne bamukwata. Twagala ne ofiisa oyo mubajjeyo ba ofiisa muleme kubikkirira bannanga abantu abo be muyita abapoliisi zimanya ba ofiisa mubajjeeyo ensi bategeere nti bano be babadde batutta ne bwe munaddaawo ne mubawanga zibbeiro ne mubasiteeka mu makomera ne mubawa bbeiro ne bakomawo ne batutta. Ffe tugamba nti nno abatutta oba abatta abantu baffe bayinza okuba nga beetoololerawo. Kale nno mubajjeeyo mubaanike emmotoka essa abaana. Kale nno mubajjeeyo mubaanike